emizannyo mu masomero ye bedrock ya sports mu Uganda. Abaana abasinga bava mu maka ag'enjawulo naye first opportunity gye bafuna okwenyigira mu mizannyo bagisanga mu masomero. N'olwekyo amasomero tugatwala nga ekikulu ennyo era sports programs zonna ezitegekebwa mu masomero tuziraba nga ye basis kwe tuyimirira okutandika okukulaakulanya ebyemizannyo mu ggwanga. Naye nga ekigendererwa kyaffe kyakubeera nti nno nga bwe tugambye omwaka guno twemfasaiziza abakyala abawala abaana abato abawala bajje nabo tubabeere nga tubacelebratinga. Omulundi omulala tusuubira nti nno tujja kutambula okusinziira ku kuba tufuna request okuva mu bantu ab'enjawulo nti tugendayo nabo tucelebratingeko nabo, so tusuubira nti nno tujja genda tutambuzaako mu bitundu ebyenjawulo sigamba ntwelabidde abalensayo kulo tusazeewo tukolagane n'abaana abawala nabo tubaleete bajje mu mizannyo tubongeremu amaanyi kuba olwedde mwebali naye twetaaga okwongeramu amaanyi.